muto wange Kyagulanyi yabadde Masaka mwalabye ng'ensi yonna ebuuza kife Masaka temwagirabye kubanga Masaka yeeyina ensonga enkulu twabaddewo nsonga ndala kubanga Masaka yetambulirako ensonga era temwejjaako obuvunaanyizibwa obwo ng'ab'e Masaka okulaga eggwanga lyonna nti tutambula bwe tuti. Masaka tatambulangako ng'abeteggera, Masaka tatambulangako nga yeewuunaganya. Era mbeebaza nti ng'ensi yonna eri mu kuweewemula mu kuvuma abantu, ono ayisamu ono gaali, ono alina tractor, ono wakabayisikolo. Masaka esigadde nze kakkamu kubanga ekyokukola mukola ki tekimanyi. Okolaba n'abeena obuuyi buli obwa Nabbanja bwe nali mpayo ofiisi abamu baali bakubangalo nga bagamba tukawonya akagaya kabadde katuttamu omuntu naye nga abalala neebaza nti bali kuweereza ggwanga nga bw'okoze. Abannima empindi ku mabega nabasonyiwa nammwe mubasonyiwe twali butamanya. Mu paalamenti oli bw'awummula ng'abadde ku kifo kya waggulu awummuzibwa n'akasiimo y'enkola ya paalamenti yali etteeka. Era y'ensonga lwaki ne sipiika yali akikiira obuuyi buli, yali vice president, yali sipiika, yali deputy speaker, naga tukyamuwa akasiimo buli mwaka ate tumuwa emirundi 3. Tumuwanga yali deputy speaker, tumuwanga yali speaker, ate nga yali vice president. Era ogwo si musango n'akamu. Ekikozesa ekyo nti omuntu abadde awo fulaaga y'eggwanga ng'aweereza eggwanga mwampuliranga ezombo, owuyo Kisoro, owuyo Luddawa, owuyo Arua, owuyo Luddawa, owuyo Luweero. Omuntu oyo bw'ava mu ofiisi asigala n'ekitiibwa ky'ensi gy'abadde aweereza. Era bwe musangange nga tegudde olubege baweereza abo batalina buvunaanyizibwa. Oba okola omulimu ogwo gw'okola gwokka tewaana kirala ky'osobola kukola. Muto wange Oweekitiibwa Nakumusana, meeya wa divisioni eno ate agenda okubeera meeya w'ekibuga. Muto wange Yozefu Yiga, ssebo ssentebe w'ekyalo, mukulu wange, mukadde wange, ate naye mu ngeri y'emu Wangabi muzeeyi Batobeewa. Kano kimera tukwagala nnyo ne famire, ebyafaayo byaffe ebimanyi bulungi nga bwe tutambula. So ssentebe wa LC2, abataka n'abatakansi abatali Bangabi ey'e Buwanda, kuno nyinako ennyumba nnamba ey'Abengabi, ennyumba ya Ssemafumu. Nze mbatwala mu lunyiriri lwazi muwanguyiza lw'enkulembera abazzukulu bange bali kuno nga bali kunyaniriza abazzukulu. Ssebo ssentebe w'olukiiko olulonyi akalulu KDF Mwami Kasujja Sabiiti, okwebaza okumakuma abataka bassebo ne bannyabo. Omutaka mumulekaye ajja kukakkana. Bakadde bange, nsaaliddwa nnyo okwogera nga mwannyinaze Honorable Kakande agenze mu lukiiko olulala, naye mumukubira engalo nandibadde kyaliiwo ezo manku ezimwebaza. Omukyalo oyo yakuumye constituency eno nga ndi mu lutabaalo lw'eggwanga lyonna gye mwansindika. Bwe nali wano nga mbasaba akalulu nabategeeza nti omuntu gwe mugenda okuwa akalulu
omulimu gwagendako agutegeera era eggwanga lyonna likimanyi nti agumanyi. Bwe twagenda mu palamenti ffenna abali mu opposition bakkanya kimu nti omusajja w'Ennyendo Mukumbwe ali mu maaso gaffe ffenna twali amaka nenkulembera bannange emyaka 2 n'ekitundu gya byafaayo mu palamenti yati gibeerangawo. Okulaba n'abeena obuuyi buli obwa Nabbanja bwe nali mpaayo ofiisi abamu baali bakubangalo nga bagamba tukawonya akakaya kabadde katutamu omuntu naye nga abalala neebaza nti bali kuweereza ggwanga nga bw'okoze abannima empindi ku mabega nabasonyiwa nammwe mubasonyiwe bwali butamanya. Mu palamenti oli bw'awummula ng'abadde ku kifo kya waggulu awummuzibwa n'akasiimo y'enkola ya palamenti yali etteeka. Era y'ensonga lwaki ne sipiika yali akikiira obuuyi buli yali vice president yali sipiika yali deputy speaker nawe tukyamuwa akasiimo buli mwaka ate tumuwa emirundi 3 tumuwanga yali deputy speaker tumuwanga yali speaker ate nga yali vice president. Era ogwo si musango n'akamu. Ekikozesa ekyo ky'omuntu abaddeawo bafulaga y'eggwanga ng'aweereza eggwanga mwampuliranga ezombo wuyo Kisoro wuyo Luddawa wuyo Arua wuyo Luddawa wuyo Luweero. Omuntu we bw'ava mu ofiisi asigala n'ekitiibwa ky'ensi gy'abadde aweereza. Era bwe musangange nga tegudde olubege baweereza abo batalina buvunaanyizibwa. Oba okola omulimu ogwo gw'okola gwokka tewaana kirala ky'osobola kukola n'ab'owako balabako bukya osanga beebase dda kubanga okola mulimu gwa nsi. Kyekikozesa ekyo ne mu gavumenti gye ndikulemberamu mu budde bwange nja kikola nga kisinga nawo kubanja bba n'abaweereza ab'entomo. Nze okubasaba akalulu buvunaanyizibwa bwange kati alaalya mwogamba nti oyo mwana waffe wa nsonga ne mumpa akalunizaayo mu palamenti. Era ngenda mu palamenti singa obubaka owa bulijjo ku luno ngenda mu palamenti nga pulezidenti wa kibiina. DF sabbiiti eno egenda kuweza emyezi 5 ng'etondeddwawo naye already erina abaka 5 mu palamenti gye tuli mu ssaawa eno. Twasimbyewo ababaka 88 mu ggwanga lyonna. Era wano basaba abataka sigenda kukomawo kusabawo kalulu ngenda kutabaala ggwanga kulinnyisa mutindo gwa bukulembeze mu ggwanga. Olunaku lw'enkya nga gwisaamu engatto njokere obukiikaddyo ngende Arua ngende Acholi ngende Lango ngende Teso ngende mu West Nile. Noonya abantu abalina ebirowoozo ng'ebyange tuddemu tulotere eggwanga lyaffe lino etakyaloota lirogoota na kulogoota ino. DF ebibiina ebinoonya obululu bingi nnyo naye DF yokka ye kibiina ekinoonya akalulu nga kirina nekigenda okukola mu palamenti kibirambise bulungi. Tetugenda mu palamenti nga kinyumo, tugenda kukola omulimu omunene. Tuyise amateeka amajja nakola dda mubago 8 mu palamenti nengateekayo bagebaseeko. Njagala ttiimu egende nange mu palamenti nga ngikulembeddemu tuddemu tuteeseza abaana n'abazzukulu nga situeteeseza ng'abantu. Mwami Museveni ne banne emyaka 4 bakkirira enjuba egolooba nabo. Walina okubeerawo bannayuganda abalala basituka ebirowoozo ebipya balotera abaana n'abazzukulu. Ngenda kukulembera olutabaalo olwo omulimu gwammwe kumpa kalulu n'ettiimu yange Omugalatiya mulina Mulebukakande mulina njagala ababaka abawala 8 mu palamenti. Natwala ebirowoozo mu palamenti ebyantuwadde akalulu naffe nga tulina obuwanguzi obw'enkunala bannange tebaabitegeera. Abaabitegeera ne bagamba akasajja ako kalabi kagenda tuyitako ne babikotoggera. Muwulira abakaayana kakati rigeste neebeera etya
Jonna nali mbyetedde amabago tubitereeze. Muto wange Kyagulanyi yabadde Masaka, mwalabye ng'ensi yonna ebuuza kife Masaka. Temwagirabye? Kubanga Masaka yeeyina ensonga enkulu. Twabaddewo nsonga ndala kubanga Masaka yetambulirako ensonga era temwejjaako obuvunaanyizibwa obwo ng'ab'e Masaka. Okulaga eggwanga lyonna nti tutambula bwe tuti. Masaka tatambulangako ng'abeteggera. Masaka tatambulangako nga yeewuunaganya. Era mbeebaza nti ng'ensi yonna eri mu kuweewemula mu kuvuma abantu. Ono ayisamu ono gaali, ono alina tractor, ono wakabayisikolo. Masaka esigadde nze kakkamu kubanga ekyokukola mukola ki? Tukimanyi. Tusigale bwe tutyo ku mutindo gwaffe. Olunaku lwajjo nakulabiremu ttiimu ya DF ne tukiika embuga mwatulabye. Ekimu kye batusiimyeko embuga, mwebale kuba na disipulini nga mukola ebyobufuzi eb'ekisajja kikulu. Tutambule bwe tutyo.